Tugenze maaso awo nvuddewo ngeze ku information endala. Dr. Ruth Acheng ndowooza otuuse olwaleero ku ssaawa 5 zennyini ku makya. Dr. Ruth Acheng osisinkanye Yosenti Bahabula Otabasira mutano wa kale ekiseera tamuzizidde ensanga b'essibe mu State House era ne mubalira mission ey'okuggala eggwanga naye nga temwagala kyogera mutandise kwebuzaabuza nga bafa banaaba. Dr. Ruth Acheng okimanyi bulungi nnyo nti bwe musiba eggwanga mugenda kumuleesa entada kuba temulina ssente za kuwa bantu kulya mmere. Naye lw'okuba nti mmwe kennyini mwagala ssente ziddukanya eggwanga mujja zijja mbagwira yensonga lwaki mukola eno nga mugenda kukola plan ya lockdown ne okuggala eggwanga mukimanyi nti mwagala nsimbi okuva mu mawanga ag'ebweru naye nga tekijja kusoboka olw'ensonga mulina mission yammwe ennekusifu gye mwagala okuteeka mu ggwanga muyiseewo ebyammwe. So nno ku ssaawa 5 musinkanye era nga nkimanyi either ku Lwomukaaga oba ku Mande Yoseri muli komandize kweze ennaku ebbiri either ku Lwomukaaga oba ku Mande neither ne ku Sande muyinza okukola okumandinga Yoseri ajje alangirire ebintu bye mwagala alangirire. Kati awo bannange firimu evudde ku bantu bakatu mwenna Abaganda gye muli okwetoola eggwanga Uganda n'okwetoola ensi yonna. Njala bategeeza n'obuwombeefu nti buli omu waali weesibe ebbiri era weenyweze. Embeera ya Ssaabasajja Kabaka tewoomya ddigobe nti essaawa yonna bayinza okuvaayo ne batuba ebirango mu ngeri yonna esoboka. Y'ensonga lwaki bakulembeze abali Mengo buli omu yeesudde gwa Naggamba bali mu project ez'omujjirano buli kaseera era nga buli kaseera bakola kye baagala. Bwe twogerera essaawa zino gavumenti eyagala kuteekawo lockdown mweneeteeka bannayuganda ddala abali mu Buganda okubateeka mu muggalo basobole okuba nti bayisawo kye baagala. Oluvannyuma bo bayisewo kye baagala olw'ensonga nategeezeddwako nti TV radio stations n'abakozi bonna ku ma TV ne ma radio already bamazidde okuteekebwateekebwa n'okubuulira kye bagenda okwogera singa enjega eno egwa. Mu kino baagala kuba ebinyonyi bibiri ejjija limu nga bwe bakwasa enkola ey'ekubalukawo ekirwadde kya Ebola mu ggwanga bateeke eggwanga mu muggalo basobole okulangirira nti eggwanga limu ekirwadde kya Ebola wagenda okuyitawo sabbiiti emu bwet baveeyo balangirire nti omutanda aseeredde. Kino yenteekateeka eriwo bulungi nnyo era nga byonna babimanyi bulungi nnyo nti bigenda kubeerawo. Nga we twogerera essaawa zino njala mwetegereze nnyo Yoseri Bahabulwa ne Charles Peter Mayiga Wassanya Kalooli ne David Wassajja bano bali mu nteekateeka ey'okujja okukola ekintu kino era mbagamba bwe nti olunaku okuva olwaleero bwe muwulira nga lockdown erumye Uganda naddala mu Kampala Wakisobonga we basuubira mumanye nti buli Muganda waali weesibe ebbiri olw'omu terunywera. Era mbategeeza nti bwe muwulira nga Charles Peter Mayiga Wassanya Gamulengejja Ssaalongo ne munno omusajja omutolo David Wassajja bazze ku mitimbagano oba ku TV radio station bano basaale abagenda okuvaayo okulangirira nti omutanda aseeredde. Naye olw'okuba nti nkyogedde bayinza okukyusaamu ne bafuna omuntu mu Bwakabaka omulala ali influential okujja okulangirira ekintu kino. Mu bano mujja kubaamu abalangira ab'enkizo ng'era bayinza okukola pula ne bagamba nti jjajjaffe obuyisiraamu Kasimu Nakibingo oba omuntu omulala yenna ajje ayogera ekigambo kino naye nga bwe badde basuubira okujja okukola ekintu kino gwe basayininze yeeyita omulangira wa Buganda ate nga musajja muto David Wassajja ne Charles Peter Mayiga be bajja okuvaayo. Sinakindi akabinja kaabwe kemumanyi akaba Mafia kali Mengo ke bayinza okiko naye kasita mulanga lockdown ezze ne muwulira bano nga batandise okutandika okuluma emba ng'abalume ne tayimbwa mumanye nti eyatwawula ejja kuba esiridde. Mu kino bategeezezzaako bulungi nti kasita mulanga lockdown erumye mu nnaku ezitaabizawala nnyo mujjukire ne bagamba nti okuva olunaku lwe nayogera okutuuka Desemba mulindirire amawulire gano olw'ensonga nti Kabatonda akyalina ffe naye abasajja nabo bafuubidde okula nti bakola ekintu kino okutulaga kye baagala okukola. Tugenze mu maaso. Yoseri Bahabulwa ye bw'ayagala okusala lockdown mu Buganda ayagala kikola okwewala nti tayagala bantu bonna kuvaayo kwekalakaasa
mu Buganda nga bawakanya oba nga beebuuza beemulugunya ku nfa ya Ssaabasajja Kabaka. Y'ensonga lwaki nti ebifo byonna ebyobuwangwa n'ebifo ebiramu abantu abangi already byateekeddwamu amagye ku buli nsonda nga beerindirira engeri gye bagenda okuvaayo okulangirira nti Omutanda empologoma ya Buganda eseeredde. Mu kino bo bennyini bamaze dda otegeeza akabinja kaabwe ak'abayaaya abali mu Buganda beeyita Abalangira n'Abambejja okuba nti bebasaale abagenda okuba nti tebagenda okuvaayo okwogera ensonga zino n'okuba nti bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso olw'ensonga tebaagala kukyusa buli kimu ekigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki nti bo baagala kukyusa buli kimu bakikole nga bwe bakyagala oluvannyuma lw'enjega eno okugwawo. Mujjukire bulungi nnyo nti Yose yakimanyi nti ye bw'akola ekintu kino ajja kumaze okuwangula Uganda ne Buganda n'Obuganda obusaanyaawo singa anaakera ku makya n'abanga akoze enteekateeka ze nga bwe ziri. Era buli Muganda yenna gy'oli bw'owulira nga lockdown erumi oba n'owulira nga ebyokwenda binyeezeddwa buli kitundu kyonna ekya Buganda kimanye nti eyatwawula ejja kuba esiridde. Ensonga zino zisoma mpola olw'enkuba nti olw'ensonga njala muzikwate bulungi nnyo ku matu gammwe muzitegeere nga saagala yeebuzaabuza ng'afukaana aba nti yawulidde ensonga zino.